Sebule bannyabo abatuwuliriza mwebale nnyo okukeerera ku programu eno, programu manya kyoli manya omulimu gwo. Nate twongera okutambula ffenna ne mu mwaka guno nga tukkiriza nti nga bwe bukedde teri kitakya mu nsi wano nga bwabaawo ekiro emisana butuuka. Buli kintu kyonna ekitambulira mu nsi muno kikoma okuggyako ebiseera byo ebiri byaliwo era byakubaawo, n'ebyo ebingi abantu bye balowooza nti ebijja kubaawo bweba byaliwo weebiri era byakubaawo. Tolwanagana na kintu kyakubaawo kubanga ggwe oli wakaseera n'ekiseera tosobola kukiyitamu, naye oli wakaseera buseera. Kale okukola ebyo bye tuteekwa okukola nga oyo eyatuteekateeka bwe yateekateeka kiba kintu kikulu okutegeera. Kyetuva tugamba nti Katonda nnyamba ompa amaanyi nkyuse bye nsobola okukyusa, bye sisobola kukyusa mbikulekere, naye ate ompa amagezi okumanya enjawulo eri wakati w'ebyo, okumanya wa wootandikira nawa wookoma. Tosobola kulwanagana na kisiikirize ekyo kubanga yeggwe bw'oyingira ekizikiza nakyo kiyingira naawe naye ate oba tokyasobola kukiraba. Kale tosobola kulwanagana naawe, oyina kutegeera butegeezi butya bw'otambula naawe. Kyetuva twebaza Katonda eyatonda eggulu n'ensi, abukeesezza ne leero n'abuggyako eddiba, gwe nange ne tuba nga tukyasobola okuwuliziganya. Tumwebaza olw'ekiseera kyonna kyatuyisizza mu dimansi eno, ate nekyakyatutambuzaako mu zzooba lino erya Gatonnya. Tumwebalizaako mmwe abafuna ebirungi, si mmwe musaanidde naye lwa kisa kye. Tusaasira mmwe abali mu buyinike obw'enjawulo. Tukkiriza nti obuyinike obwo bwaliwo weebuli era bujja kubaawo. Kye tusinga okukkiriza nti ye yentandikwa ate era ye yenkomerero. Kale bw'otomusanga mu ntandikwa omusanga wakati mu kkubo, bw'otomusanga wakati era ku nkomerero olimusangayo. Kyetuva tugamba nti tumwekwase kubanga yaliwo, waali era wakubaawo. Teri kiribaawo mu nsi kyataateekateeka era kiri muyitako. Buli ekibaawo kiba kiteekeddwa bwe kityo. Mu bw'omubiri tetusobola kumanya, naye ye mu bw'omwoyo amanye ekibaddewo, ekiriwo n'ekyokubaawo. Kale tumwekwase ayongere okutunyweza mu kukkiriza kwaffe ne mu kutambula mu nsi eno ejjudde okusoomooza okw'enjawulo. Njagala okubeebaza mwenna abakeera ku programu eno, programu manya kyoli manya omulimu gwo. Leero enzingu ziweze 14 mu zzooba erya Gatonnya, eddaaza 223. Twebaza Katonda akyatutambuza. Programu manya kyoli manya omulimu gwo. Buli lwe nnaaba ntandika programu zino Katonda nga mpadde ekisa, nja kusooka okubakubiriza n'okubajjukiza okunyweza abaana. Abaana y'ensi y'enkya kubanga etudde mu bo era egenda kufubutuka mu bo. Mukuze abaana bammwe bulungi. Teri muzadde yeegomba kutunula mu kinnya kya mwana we. Mukuze abaana bammwe bulungi. Mukole bye muteekeddwa okukola, bye mutasobola kukola
mubimulekere. Naye ekyo kye musobola okukola mukikole. Temukotoggera abaana nga mulowooza nti mubaagala nnyo. Temubaagala. Bwe balisoba era ensi eno n'ebasumbuwa, galiba maziga gammwe. Kale abaana mubakulize mu kkubo lye bateekeddwa okukuliramu, so newankubadde nga bakuze tebalirivaamu. Omwana mukube talifa, olyoke onye emmeeme ye okuzikirira. Okumubonereza n'okumugunjula, obeera omutaasa ensi okumubonereza n'okumugunjula. Gw'obonereza olekamu anti wo, ensi ebonereza terekaamu, ekubira ddala. Kale mukwate abaana bammwe mubakulize mu mpisa entuufu. Abaana boogere olulimi lwabwe, ennimi zaabwe. Abaana bamanye ennono zaabwe nti ffe tweyisa bwe tuti, tetukola bino. Ebyo bwe tunaabikola, lino eggwanga lye boogerako eddamu, tujja kuba twongera okunyonyweza n'okuliteekateeka. Dimansi ewedde twatunuulira ebintu eby'enjawulo biki bye waali badde olowoozaako ng'omwaka guno gutandika. Twatunuulira ebintu byali 4 oba 3. Biki bye walirowoozezzaako ng'omwaka guno gutandika. Ne tugamba nti bw'oba muto kolerera obukulu bwo, bw'oba mukulu gezaako okuteekerateekera obukadde bwo. Obuvubuka tebukolerera bukadde, bukolerera bukulu. Obukulu ne bunyweza obukadde. By'otaakola mu buvubuka si kyangu kubikola mu bukulu, ate by'ototeeseteese mu bukulu si kyangu kubaawo mu bukadde. Tugamba nti tegekera ebiseera byo 2 eby'oluwummulo oba eby'olweggulo, nga tugamba otereke ku nsimbi zezo z'ofuna. Ekyokubiri ne tugamba nti tutunulire nnyo obulamu bwaffe ne bwe tutambula mu mwaka guno. Ofuweeta naye bwe wabaawo omukisa gwonna ogukujja ku kufuweeta, nagwo waali gukozesezza bw'oba osobola, newankubadde bwe kiyingira ne kifuuka omuze, kitandika okukaluubiriza okujjawo. Ekyokusatu ne tugamba nti yiga okugamba nedda. Yiga okugamba nedda nti kino sijja kukisobola era sijja kukikola. Si ggwe agenda okukola ebintu byonna mu nsi. Ky'otoosobole ng'owulira tokisobola, abantu bategeeze nti ekyo sijja kukisobola, bo balowooze ebinaddako. Era nitubategeeza nti tomalira nnyo biseera we batakutegeera. Tomalira nnyo biseera we batakutegeera. Okwo kwenjagala twongereze omwezi guno gwonna. Newankubadde tuli mu nsi edduka n'ensimbi okuzinoonya, kituufu tuzeetaaga, naye emyaka gyonna egiyise era tubadde tuzinoonya. Naawe obadde ozinoonya, ne leero okedde ozinoonye. Njagala kwongerako kino. Mulabirire nnyo abantu bammwe ababali okumpi. Olina abaana, olina omukazi, abantu bo abakuli okumpi, olina eŋŋanda zo, ofuba okuyunga oluganda, ne b'osobodde okuyambako abali awo, ng'osobola bayambe. Naye okusinga mulabirire nnyo era mufeeyo nnyo ku oyo akuli okumpi.
kyova olaba ne Katonda yeewuunyisa aga tosobola kumwagala nnyo ye gw'otolabangako naye nga muntu munna akuli okumpi gw'olabako tomwagala gwe tosobola kugaa nti oyagala nnyo Katonda gw'ototunnangako na maaso go naye ng'ate muntu munno oyo akuli okumpi tomwagala. Mufeeyo ku bantu bammwe mubalabirire n'ekyo kye musobola okubalabiriza mubawe era mubalabirire kubanga mu biseera by'ongoonafuye beebo bennyini abasookawo ate era beebo bennyini abasigalawo abalibeerawo ebiseera byonna abalitambula naawe mu mbeera zonna ezizo ez'amaanyi n'ez'obunafu. Kye tubasabira era kye tulina okubasabira kimu, Katonda abasobozesa abawe amagezi okubeera abategeevu abagumiikiriza ate abasobola okulengera ebyo by'oba olengera. Bw'obeera n'emikwano nga girina emikolo nga mikwano gyo nga si bakuusa nti leero basobola okubeera naawe oluli ne batuula we batudde ne boogera birala, kyekiri kye twaga nti bw'ozuulanga omuntu nga si mulambulukufu gy'oli tebakutondangako kumwesibako, onoosanga omulala oba onoofuna omulala. Mikwano gyo bwe giba n'enteekateeka gyazo nga ziteekeddwa beerawo. Abo b'oyita mikwano gyo yimirirawo, bafiiriddwa, balina emikolo, alina omukisa gw'anoonya naye nga yeetaaga obuyambi bwo, beerawo. Kintu kikulu nnyo. Ebiseera ebimu emikwano egimu tugitwala ne tugitwalira awo ne twejjusa oluvannyuma. Mu Lungereza bagamba nti your network determines your net worth. Obuyungiro bwo mu nsi gwe muwendo gwo. Obuyungiro bwo mu nsi mu bulamu bukola kyamaanyi nnyo ku kuzimba omuwendo gwo, kubanga nga bwe tuzze tubagamba nti bw'obeera fuba okubeerayo ne mukwano gwo nga dokita, fuba okubeerayo ne mukwano gwo nga munnamateeka, fuba okubeerayo ne mukwano gwo ng'asuubula, fuba okubeerayo ne mukwano gwo nga mukugu mu by'obulunzi, fuba okubeerayo ne mukwano gwo nga mukugu mu by'obulimi, fuba okubeerayo ne mukwano gwo ng'ali ku radio oba ku TV, fuba okubeerayo ne mukwano gwo nfanfe nga mulyoyi wa myoyo. Omuntu gw'osobola okukubira essimu ne bwe ziba ssaawa 7 gwa kiro n'agitunulako n'atazzaawo nzize n'afaayo okuva mu tulo otwo otulungi tweyeegomba n'addamu akukubira essimu akuwulize, tuzimbe abantu abo. N'oluganda lubaamu omukwano, n'oluganda lubaamu omukwano. Osobola okubeera ne muganda wo nga mukwano gwo naye bakolerera kikolerere, bazimba kizimbe. Era wano we twagala okuyitira okubajjukiza, muddeyo muzimbe ennyumba zammwe. Bwe munaazimba ennyumba zammwe, empya zammwe zijja kutereera. Empya bwe zinaatereera ennyiriri zijja kunywera. Ennyiriri bwe zinaanywera emituba gijja kuggumira. Emituba bwe ginaggumira amasiga gajja kuwanirira ebisigadde, era amasiga bwe ganaawalirira ebisigadde ekika kinaatinda. Munyweze ennyumba zammwe. Kale beera mulungi eri abantu abo abakufaako. Kikulu nnyo mu mwaka guno. Ekyokutaano ekyamukaaga, tosobola kuba na byonna mu nsi.
byonna tojja kubikola. Togenda kera ku makya olunde olime osubule ozimbe okole, byonna tojja kubikola. Era kyetuva twagamba mu program manya kyoli manya omulimu gwo. Omuntu bw'omanya kyoli omanya ekkubo lyo mu nsi. Sitwayitibwa kukola bintu byonna ebisigadde bingi. Wabeerawo ekyo ekyenkizo ekisobola okuwanirira byonna. Waliwo ekijja okukusobozesa okulunda. Waliwo ekijja okukusobozesa okukola ebisigadde. Bw'obanga wateekebwateekebwa kulima, bw'onoolima obulungi ebizimbe ojja kubizimba. Bw'onoolima obulungi emmwanyi n'ozisimba n'ozirabirira bulungi ne zidda, ebisigadde byonna ojja kubikola ne musookenga okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe. Ebirala byonna biribongerwako. Obwakabaka kyeki lyeri ekkubo ly'omu nsi eryakutonderwa okutambula. Ekyo ekyateekebwa ku mwoyo gwo nga tonnaba na kuyingira mubiri gwo. Byonna tosobola kuba nabyo. Naye baako ky'okwata naye okikole bulungi nnyo nnyo. Ebyo ebitono by'osobola okukwatako bw'oba musuubuzi ng'osazewo ekyo ky'osobola okukola, towambagatanya. Kikole bulungi nnyo. Bw'oba musomesa ng'ekyo kye wakkiriza okukola era ky'okkiriza nti wayitibwa okukola, somesa bulungi mu nsi. Bajja kulwawo okukusiima mu buliwo. Naye waakiri ekyo ky'okoze gwe mukululo gwo. Ebiro nga bituuse balisinziira ku ekyo ne bagamba nti oyo yasomesa obulamu bwe bwonna, oyo yakulembera banne bulungi ekiseera kyonna, oyo yakola ekituufu wakati mu nsi eyali ekola ebikyamu. Salawo okukola ekituufu wakati mu nsi ejjudde abakola ebikyamu. Kyangu kubanga tubeera n'okuyaayaana kw'emyoyo gyaffe n'ebye twagala. Tubeera tulina bye twagala. Naye okugezesebwa kukuli wakati wo ne Katonda wo. Onoolekerera ekituufu n'okola ekikyamu gw'osobola okuyitawo. Ekituufu kiri nti gw'oyiseewo leero. Naye okikakasa era olina essuubi era ddala okinywezezza nti n'oyo omwana gw'ozadde naye anaayitawo nga bw'oyiseewo. Kale ebiro eby'okutereeza tebiri wala. Wakyaliwo omukisa oyo akola ekitali kituufu okutereeza. Naye omukisa ogwo nagwo gukendeera buli lwe buvaako eddiba. Kale tojja byonna kubikola, baako ky'okwata. Edda baatugambanga nti be like a postage stamp. It sticks to an envelope until when it gets there. Beera nga ka stamp ke twagulanga ne tuteeka ku bbaasa ng'erina gy'eraga. Ko tekava ku bbaasa eyo okutuusa nga nannyini bbaasa agifunye. Byonna tojja kubikola naye baako ky'onyweza. Ekirala, totya kugezaako. Totya kugezesa. Kyokka batugamba nti bw'oba ogezesa obuwanvu bw'ennyanja toteekayo magulu 2, teekayo okugulu kumu ogezesa obuwanvu. Abantu bonna abakoze ebintu eby'amaanyi mu nsi era abagenda okukola ebisukkulumu beba abatatya kugezaako. Ekyenjawulo ffe kye tulina mu mulembe guno, waliwo mu Lungereza kye bayita calculated risks. Okugezesa okugezeseddwa okugezesa okubaliddwa oba okugezeseddwa. Lwaki? Tewali kipya ky'ogenda kukola kye batakolangako mu nsi. Olina omukisa okutandulula ebigere onoonye abakoze ekyo ky'oyagala okukola okikole. Oyigire kubo, Katonda ng'akusaasidde n'akuwa okumanya okutegeera n'amagezi, n'oyigira mu masomo gaabwe, n'ogattamu amagezi go, n'okola ekyo ky'oteekeddwa okukola. Bw'okola ekintu n'olemererwa
ofuuka omugezi. Bw'okola ekintu n'owangula ofuna essanyu. Kale mu makubo gombi oba olemereddwa oba owangudde tewaliwo ofiirirwa. Amasomero agasinga obulungi era agasinga obukulu mu nsi tugafuna oluvannyuma lw'ebigwa eby'amaanyi. Ensi bwe kukaluubirira n'egaana nnyo n'enywera nnyo, otandika okwebuuza ebibuuzo ebikakali era eby'amaanyi. Owalirizibwa okutegeera by'otoyagala kutegeera ne by'otoyagala kumanya, okutuuka lw'ofuuka omugezi mu ekyo ky'okola. Katonda bw'abanga si yakuwadde amagezi okuyita mu mwoyo we. Ekirala, oteekwa okusigala ng'okula ate nga weekulaakulanya. Oteekwa okusigala ng'okula ate ng'okulaakulana. Okukula kyanjawulo n'okukulaakulana. Mu Lungereza kiri growth ne development. Growth kukula, development kukulaakulana. Enkulaakulana tekwatibwako na ngalo, terabwa na maaso. Tosobola kugiraba nti yiye etambula, wabula olaba bulabi kibaddewo ng'omuntu akulaakulana. Omuntu akulaakulana ng'ayise mu kumanya n'okutegeera. Kale buli mwaka baako kye weeyongerako ne bwe kiba kitono, naye nga bw'okitunuulira olina ky'oyongeddewo. Ky'ovala nti buli mwaka leguggwako otuula wansi ne weebuuza, nkyuse mu ki? Biki bye ntegeera bye nali sitegeera, naye biki bye nnyongeddewo bye nali sirina? Bye bintu bibiri. Omwaka guno noonya okumanya, okutegeera n'amagezi. Omwaka guno weezuule, weetegeere. Oluvannyuma lw'okwetegeera y'engeri yokka gy'osobola okutambula mu nsi nga tolwanagana na balala. Kubanga bw'otegeera ky'oli teri asobola kukitwala, teri asobola kukikuggyako. Okuggyako ye yakikuwa ng'okisobezza. Naye bw'oba ng'okikola era ng'okikola nga bwe yakikuwa, ojja kusobola okutambula. Kale oteekwa okusigala ng'okula, tobeera mu kifo nga tokyakula. Era abali mu bitongole tubawa amagezi, waliwo kye bayita vertical promotion ne horizontal promotion. Muyinza okuba nga omukozi temusobola kumukuza kuva ku kifo kino kudda ku kiddako waggulu, naye waakiri mumukyuse ave ku kino adde mu kyenkana ne kino mwabadde, naye nga kirimu okusoomoza kwa njawulo. Buli lwofuna okusoomoza okw'enjawulo ozuukusa obusobozi bwe obugenda ebuziba okukola ebyo by'oteekwa okukola. Nga bwe kyali olubereberye bwe kiri era bwe kiriba, ebyo biri mu nzikiriza wokka. Ate era nawe oteekwa okubeera omwegendereza. Embuulira ya 1940 si embuulira ya 2023. Lwaki? Abantu enteekebwateekebwa gye baateekebwateekebwanga mu 1940 si gye mubateeseteese kati. Bantu tebakyalina bugumiikiriza kuwuliriza. Oteekwa okuba nga waliwo ekyenjawulo ennyo okusobola okukwata omuntu awulirize by'oyogera eddakiika ezisoba mu 3. Kubanga batugamba nti abaana b'ennaku zino bakoma okutegeera mu ddakiika 3 nga badde awuliriza ekintu. Bw'abanga tannakizuulamu mulamwa kisobola okuyungagana n'omwoyo gwe n'ekyo kyalowooza. You must continue to grow and develop. Soma, ndi mugezi nga mubuulire. Saba okumanya, kutegeera n'amagezi. Bikolerere, binoonye nga bw'onoonya ensimbi, nga bw'onoonya okulwanirira obulamu. Magezi galwanirire, bw'oligawo ekitiibwa gali kuweesa ekitiibwa, gali kusitula ne gakussa w'otosuubira. Ndowooza ebyo bimala olwaleero, tunaayongerezaako. Tugambye labirira abo abakulabirira era abakufaako abantu bo, babeererewo, emikwano gibeererewo, egyo egy'enkizo era egibeerawo ku lulwo. Bwe gifiirwa genda osulewo. Bwe giba n'emikolo yimirirawo, ne bwe tolina nsimbi teekawo obudde bwo.
beerawo omuntu akitegere nti wooli. Abo aboobeera nabo abali kubeererawo yimirirawo, kyekisoose. Ne tugamba ekyokubiri, byonna tojja kuba nabyo. Kwatako ebyo ebitono by'osobola obikole bulungi era obituuse. Ekyokusatu, totya kugezesa na kugezaako. Bw'olemererwa oyiga, bw'owangula osanyuka ne weebaza Katonda. Ekisembyeyo oteekwa okusigala ng'okula ng'ogenda mu maaso. Nabwe ekityo njagala okubeebaza mwenna abawuliriza. Owen, weebala okuwuliriza. Mukadde wange Ndiga Tekimba Namugongo, ndabira abaliga bonna, mwami Sewagudde, bonna Nakyobe mwannyinaze, bandabire bonna abeeyo. Ssenyonga Robert Ekabuwoko, Kansala Maria Nakiganda, weebala okuwuliriza. Eddie Sekajja nkwagaliza emikolo emirungi olwaleero. Mwenna bannange mwebala okuwuliriza. Musisi Godfrey Galabuzi Major, weebala okuwuliriza. Rotarian Charles Tamale, Kakoza Matiye Mpambire, JBN Nakasozi, muli bangi. Semambya Vincent, Manager Tina wa Golf Lane Masaka, weebala okuwuliriza. Mwenna mbaagaliza egganda lya Dimansen eddungi n'omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe ate n'obulamu obulamu. Mugende ku YouTube, abaana bakyali mu luwummula, teekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe. Ebintu bino birabe buli kaseera, buli kiseera. Fubanga bw'osobola obitunuleko. Naye tusobola okwogera abaana bakyaliwo, twagala okwogerako n'abaana abo. Abazadde bwe muba mukyasobola, mutuyite twogere n'abaana bammwe. Osobola okuba ku nooti 7 8 48 0708 486379 0708 486379. Tujja kujja twogere n'abaana bammwe nga tebannadda ku masomero. Katonda bw'anaaba basaasidde ne bategeera. Amiina. Oba musobola okunsindikira obubaka ku WhatsApp 0757 237943 0757237943 ya WhatsApp yokka. Mbaagaliza ekiseera ekirungi, obulamu, omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe. Katonda abakuume nnyo. Mwebale nnyo okuwuliriza. Tusinkane Dimansi ejja, Mukama Katonda nga ye mubeezi, Ssaabasajja Kabaka awangaale.